omuwanguzi owa Shell gw'ekkapo w'ekibuga akwasibwa pikipiki. Pikipiki eno bagimukwasiriza Kyengera. Kampuni ya Vivo Energy etwala Shell etandise akazannya kamanyiddwa kapo w'ekibuga nga batandikidde mu kabuga ak'ekyengera. Eno omuwanguzi John Walakiro omuvuzi wa bodaboda afunye pikipiki mpya. Abulanzi bakubika bya oil mu kampuni ya Vivo Energy Alex Tusingira ategeeza nti akazannyo kano bakalese okusima emirimu gikolebwa abodaboda nga abaddiza. Akazannyo kano kagenda kuzannyibwa ku masindu ga Shell Nsamwasa ne Gala 10 okwetoola eggwanga. Walakira yeebazizza aba Shell olw'ekirabo kyebamuwadde. Ngenda kufuna omwana gw'empeera eyange sobole okwongeza ku byenfuna ku byennyingiza eno nze mbe nga nze agyevugira. Kakalulu kabukedde akasisukulu keeyongedde mu Bbugumo. Emitiana Kiza David Semampi yeesimbyewo. Emitiana municipality bakulira abasuubuzi empapula z'abukedde. Ono agenda asobola kuweereza abalonzi bonna kaadi za sisukulu naye ng'akalulu kano kyekirabo kyabawadde. Njagala buli omu ajjuze ate bw'ojjuza wabeerayo okuwangula n'olwekyo nga nze nsobodde okugula empapula mwenna ngenda kubawa abaliwa. Asokedde ku siteegi Busawulongo n'abo empapula ze bajjuza abasabye okubeera abagendereza kubanga obulwadde bwa COVID-19 butamye. Bwe muntu abeera tetubeerawo n'ekyo nja kubasaba tukwate bulungi obulamu bwaffe famire zaffe tutambuze bulungi. Abasuubuzi basiimye Dr. Kiza olw'okubalowoozaako. Neebaza Dr. Kiza okujja wano mu katale n'atuwa amawulire naffe tusobole okuwangula ebya Krismasi. Dickson Ndugwa ne Lukakagire bakusakidde egguli eno lwabukedde TV. Kakati ate emigogo gy'abagole 8 gino gye gigattiddwa ku kkanisa ey'obusumba obw'Ebusega mu Badvent. Kakati okugatta kuno kukulembeddwamu omusumba Jime Kaya ono abasabye okukuuma ebirayiro bye bakubye. Omusumba wa Badvent Ebusega Jime Kaya akubiriza abafumbo okukuuma ebirayiro byabwe n'omukwano. Bino abyogedde bw'abadde agatta emigogo gy'abagole 8 mu nteekateeka eyawumeddwamu omutwe ekkanisa eno. Omukazi omwegendereza ani ayinza okumulaba? Omusajja ow'amazima ani ayinza okumulaba? Kubanga omuwendo gw'abo bombi gusinga obugagga bw'ensi eno. Kaya ategeezezza nti abafumba abamu beerabira ebirayiro kyokka kkanisa eriwo kuyamba abo abatalina busobozi okulaba nga bafuna obufumbo obutukuvu. Bwembeera nga mmwe temutuuseeko n'abaana be muzaala munaabateekateeka. Kulira ekitongole ky'abafumbo Gracious Muwanga agambye nti ekigendererwa kyabwe kuyamba abantu kutambulira mu maka amatukuvu agaweesa Katonda ekitiibwa n'okugaziya obuweereza bwa kkanisa. Tubanga twagala abantu babire mu maka amatukuvu agaweesa Katonda ekitiibwa. Bayibuli gye tukkiririzaamu ffe ng'Abadvent egamba nti obufumbo bwa kitiibwa eri bonna. Era neebaza Mukama kubanga tutuuseeko. Abafumbo era bakubiriziddwa okuteekangawo okuwuliziganya mu maka kiyamba okwewala obutabanguko. Byogeddwa Venerable Canon Bike Buwembo Ssaabadinkoni w'e Nateete mu kusaba kw'okugatta abagole Ziwa George William ne Sarah Namaganda birungi ng'omukolo ogubadde ku Bussaabadinkoni e Nateete. Kyekigambo kino eky'obufumbo Katonda yakissaamu ekitiibwa kubanga kyekyamagero ekyasookera ddala ng'ayita omukazi era n'omusajja babeere wamu. Buwembo abasabye obutandika nsonga z'amaka gaabwe mu lwatu ng'abagole. Buli omu mubeezi wa munne. Neebaza Katonda yanteeka ku kibiina kya Kalambi Old Saints. Neebaza mwami wange olw'okumpa ekitiibwa nampa erinnya lye Katulishe yalinga eriryo eryange. Oluvannyuma basembereza abagenyi baabwe e Buloba nga kwaya ya All Saints Kalambi mwe basabira bwe bakooloobeza ennyimba. Oluvannyuma Kanoni Bike Buwembo abatiza abaana 13 ku kanisa ya St. Stephen's e Bukasa. Ekulira Reverend Abraham Nkata Kato asinzidde wano n'asaba abakristaayo okubeera ab'amazima. Sikiranga ku macha ikola application y'ekite kufuka Kanoni kama mbaya hakuna mchezo. Nenda kisa na bwesigwa na mazima n'okola ky'oteekeddwa okukola. Reverend Nkata era aweereddwa ekyapa ky'ettaka ng'asuubizza okubeera omwesigwa.
abamu ku baakakiiko akazimbi basabye abakristaayo okwongera okuwaayo okulaba ng'ekkanisa ereggwa. Buli muntu yenna alina ekyakola tuzimbire Katonda ennyumba. Abantu tufudde, ensi efudde akataago nefe ensigo nefe ekibumba nefe omutima nefe obwongo, tekyayiiya tekyakola okuggyako ebyambyone n'ebyettemu. Katonda yekka yanayamba. Geoffrey Rubega ne Abdul Mwonge bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Tugenze mu nsiike mu nsonga y'ebyemizannyo kaakati emipiira egizannyiddwa olwaleero mu liigi ey'eggwanga ey'ababinywera eyitibwa Star Times Uganda Premier League. Gye gino Express FC ewangudde Sports Club Villa ku ggoolo 1-0, ate Odumparaka FC ekubye Kitara FC ku ggoolo 3-1. Maida FC ne Mbarara City guwedde ggoolo 3-3, kaakati UPDF FC ekubye Police FC 1-0, kaakati n'erinnya ku ntikko eya liigi. Ye yaliko kapiteeni wa Uganda Cranes wamu ne Sports Club Villa Edgar Watson nga kati yakulira emirimu kibiina ekifuga omupiira wano mu ggwanga, atongozza ekitabo ekikwata ku bulamu bwe n'obw'omupiira. Ekitabo ekikwata ku bulamu bwa Edgar Watson obw'omupiira yakitumye Football My Life nga kyatongozeddwa ku mukolo ogwabadde ku Fairway Hotel mu Kampala mu kiro ekikeesezza leero. Omukolo gwetabiddwako abakungu ab'enjawulo ababadde bakulembeddwamu omuwandiisi w'akakiiko akafuga ebibiina by'emizannyo byonna mu ggwanga aka NCS Dr. Patrick Ogwell, Darius Mugoye omu ku bamyuka pulezidenti wa FUFA, saako Frank Abushenga eyamuyambyeko okufulumya ekitabo kino, n'abafamire ya Edgar Watson n'emikwano gye nabo baabaddewo. 1, 2, 3. Ekitabo kiraga gyenvudde wa Edgar Watson okuva obuto bwe mu muzannyo gw'omupiira paka we yatuukiriza ekirooto kye eky'okuzannya mu Super wamu ne ku ttiimu y'eggwanga eya Uganda Cranes okutuusa waali kati ku kifo eky'okukulira emirimu mu kibiina ekifuga omupiira wano mu ggwanga ekya FUFA. Ebimu ku bigendererwa eby'ekitabo kino kwe kuwoba musaayi mutesuubi ery'okutuukiriza ebirooto byabwe mu by'emizannyo. So n'essanyu lingi nti olwaleero ekyo kisobodde okubaawo era akatabo kafulumye era kajja kubaawo, era nsaba n'obuwombeefu bungi abazadde bonna we bali n'abantu abali mu mupiira basobole okufunayo kopi zisobole otuyamba naddala okuza indasitule y'omupiira. Omuwandiisi wa NCS Dr. Patrick Ogwell asiimye Edgar olw'ekitabo eky'obulamu bwe ekiwa abalala essuubi. Ono akubiriza n'abalala okulabira ku Edgar Watson bakole ekintu kye kimu. And all those who supported you to realize this big dream that has come true today. And the government is standing with you, and I will encourage all of us to buy as many copies as possible and share this worthwhile experience. Buli kitabo kya mitwalo 5 nga byakutundibwa mu bifo eby'enjawulo mu ggwanga wamu ne ku mutimbagano okusobola abali ebweru w'eggwanga okubifuna nga bo abafufa balangiridde nga bwe baguzeeko ebitabo 200. Eno nga FUFA tujja kugulayo copies 200 tusobole okuzigabira abantu baffe abali mu mupiira bongere okusoma ku lugero luno olusobole okwongera okuyamba obuzannyo bw'omupiira. Edgar Watson yazaalibwa mu 1972 nga kati aweza emyaka 48 nga wakati wa 1990 okutuuka 2004 yazannyira klabu ez'enjawulo okwali Namirembe, Kyewaggula, St. Matia Mulumba, Puma, Bagre nga mu liigi ya Super yazannyira Miracle FC ne SC Villa. Yaliko kapiteeni wa SC Villa nga yagiwangulira ebikopo bya liigi 7 wakati wa 1998 ne 2004 kosa ebya Uganda Cup 3 mu 1998, 2000 ne 2002 wamu n'ekya Sekafa kimo mu 2003. Ku ttiimu y'eggwanga ya Uganda Cranes Edgar Watson yawangula ebikopo bya Sekafa 3 mu 1996, 2000 ne 2003. Yaliko kapiteeni wa Uganda Cranes wakati wa 2003 ne 2004. Kyo ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa pool wano mu ggwanga olwaleero lwekikwasizza abawanguzi aba liigi ey'abakyala aba Upper Volta ekikopo ne check ya bukadde 2 nga bo
ba champion mu basajja abantinda Giants bakwasiddwa ekikopo ne check ya bukadde 2 n'ekitundu wali ennaja nankombi. Ligi eya pool eya season eno yasazibwamu nga yakazanyibwako ebitundu 8 ku buli 100 olw'ekirwadde kya COVID-19. 2019-2020 Ladies League Champions team atongozza aka Bob Marley. Netubanga twakimiriza olw'embeera eyaliwo eya COVID-19 era olw'embeera eyaliwo nti tulina obukwakkulizo obwali bulina okugobererwa bwe twali tetuyinza kutuukiriza ssaawa ezo, so liigi neeyimirizibwa naye ne tugamba nti abawangudde ab'enjawulo tufuneyo omukolo tusobole okuba nti nno tubakulisaayo. Tukwebaza webaza munnaffe okutugoberera amawulire agataliiko nfuufu ssaawa nnamba tukutegeeza ensinga bw'ebadde etambudde. Twagaliza ekiro ekirungi, sula bulungi, weeraba.